Embeera yo ekyali ya bunkenke nnyo baganda baffe mikwano gyaffe wano ku kitebe kya National Platform Kavule Katende ekitebe ekipya headquarters zaffe empya mukwano gwaffe tukutegeeza nti abo boolaba basaamiridde abo boolaba abatambula nga baasamye abo boolaba bawumbyeko abo boolaba bonna be basirikale n'abamagye n'aba sfc n'aba military abatuzinzeeko enkya y'olunaku olwaleero era ne bategeeza nti tebagenda tukkiriza kuggulawo kitebe kyaffe. Oba ani abibagamba bino? Simanyi ani abagamba bino bye baliko, simanyi ani abibatuma, simanyi lwaki balemeddeko era simanyi lwaki bakyagadde nnyo, simanyi lwaki baagala otumalako emirembe, simanyi lwaki baagala otujja mu mbeera, simanyi lwaki baagala otujja emize, simanyi lwaki tebeewummuzaako era simanyi siyinza kugamba lwaki abantu bano tebafuna ku mirimu emirala egy'okukola. Batugambye tebalina security emala ne bategeeza nti security yaabwe tegenda kumala kuma bannayuganda. Kati tubuuza bano mubagyewa? Basebo bano mubagyewa be muyiye abawanvu n'abampi abaze okulaba nga balemesa His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Basajja mmwe mulina akamanyiiro, basajja mmwe mumanyira ate mumanyiira luno naye tubategeeza temukyalina kye mugamba. Eggwanga lyabategeera, eggwanga lyategeera obusajja buno tebukyalina kiddako. Eggwanga likimanyi bulungi nti eno Uganda ya bannayuganda era temujja kumalako naffe. Apazaali bannayuganda bajja kununulwa, bannayuganda bajja kununula eggwanga lyabwe. Temukyalina kye mugamba, buli kimu ekyammwe kyagaana, buli kimu ekyammwe kyakoma. Zino ofiisi za National Platform temugenda kusobola, temugenda kulemesa, temulimalako, ebyammwe byakulozinga. Eno Uganda ya bannayuganda era bannayuganda be balina esembeyo ku ggwanga lyabwe. We the National Platform ekibiina kyaffe kirungi kigenda mu maaso n'okuba nga kiggulawo. Ffenna twetaaga eggwanga erinyirira. Weebale nnyo His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, weebale nnyo, weebalire ddala, weebale kwagala Uganda. Bannange mwana myaka bwaka akoze bino ntulaba bano mu Mpembe afuze emyaka 38 talina bwatuuza abantu, akyali mbupangisa. Bannaye tulabye nnyo n'omusajja ono atayagala nsi ye, talina kaagikoledde wadde n'akettonde bwe kati takayina ate era tali kakola. Naye nga mumuwulira ng'ajjaawo ng'afuligisa nze pulezidenti emyaka 38 nga talina na kibiina kyazimbidde kibiina kimuyambye okukulembera emyaka egyo gyonna. Tulabe n'omusajja ono naye Katonda nga bw'atalya nguzi, Katonda waali omulamu, Katonda waalaba abo bonna abamuyaayaanira. Naffe one time Omukama oyo mwennyini ajja kutulaba era ajja tuyamba tununule eggwanga lyaffe, ajja tukwatirako. Tetulowooza nti bigenda kukoma wano nti oba ebyaffe byalema, tetuggwamu maanyi, tetuggwamu ssuubi. Omukama ali wamu naffe era atambula naffe. Luno olugendo Omukama eyalutandisa ajja tuyamba, tujja dununula era tujja tambula nalo ebbanga lyonna. Ono alina ebyebigendererwa bye naye tumutegeeza. Embeera yo bwetyo bweri baganda bange, mikwano gyaffe. Tuli wano Kavule Makerere ku kitebe kya National Platform. Baleeta obumotoka batiisatiisa, temututiisatiisa, temujja tutiisatiisa, temujja okutumalako mirembe. Alright, Abatereb omulungi ali ku Sama Uganda Media basebo ne banya botongera okubaaniriza yonna atejja musinzira okuba nga mutulaba embeera bwetyo
bwekyatambula wano ku kitebe ekya National Unity Platform ekibadde kirina okuggulwawo olunaku olwaleero abaganda bange bassebo ne banyaba embeera bwetyo bweri oba embeera bwetyo bwekirali mu kubanga egezaako okutambula so nga bulabira ddala nti emmotoka za tiya gas eziwererako ddala ziyiseewo emmotoka z'abasniper nazo tozirabiddwako nga ziyitawo sembeera bwetyo bwekyali mu kubanga etambula abaganda bange bassebo ne bannyabo abeekuumidde ku mukutu ogw'ensonga omukutu mugattabantu ogwa sama bwekyatambula wano ku kitebe ekya National Unity Platform ekibadde kirina okuggulwawo olunaku olwaleero abaganda bange bassebo ne banyaba embeera bwetyo bweri oba embeera bwetyo bwekirali mu kubanga egezaako okutambula so nga bulabira ddala nti emmotoka za tiya gas eziwererako ddala ziyiseewo emmotoka z'abasniper nazo tozirabiddwako nga ziyitawo sembeera bwetyo bwekyali mu kubanga etambula abaganda bange bwekyatambula wano ku kitebe ekya National Unity Platform ekibadde kirina okuggulwawo olunaku olwaleero abaganda bange bassebo ne banyaba embeera bwetyo bweri oba embeera bwetyo bwekirali mu kubanga egezaako okutambula so nga bulabira ddala nti emmotoka za tiya gas eziwererako ddala ziyiseewo emmotoka z'abasniper nazo tozirabiddwako nga ziyitawo sembeera bwetyo bwekyali mu kubanga etambula abaganda bange bassebo ne bannyabo abeekuumidde ku mukutu ogw'ensonga omukutu mugattabantu ogwa sama Alright, Abadde omulungi ali ku Sama Uganda Media bassebo ne banyabo tongera okubaaniriza yonna ate gye musinzira okuba nga mutulaba embeera bwetyo bwekyatambula wano ku kitebe ekya National Unity Platform ekibadde kirina okuggulwawo olunaku olwaleero abaganda bange bassebo ne banyaba embeera bwetyo bweri oba embeera bwetyo bwekirali mu kubanga egezaako okutambula so nga bulabira ddala nti emmotoka za tiya gas eziwererako ddala ziyiseewo emmotoka z'abasniper nazo tozirabiddwako nga ziyitawo sembeera bwetyo bwekyali mu kubanga etambula abaganda bange bassebo ne bannyabo abeekuumidde ku mukutu ogw'ensonga omukutu mugattabantu ogwa sama Juninze aina ekimundu bireddeyo folo bwali mulaya ne musanga abaana bakubaawo ya mubiri bwe yeewaana sefusi kati balinako boda ekikulu kuba kati kino ekitebe ekikulu era kyadde kirina okuvaayo ekamwokya kibadde kirina okugibwayo ekamwokya ate kibe nga kibeera wano bassebo ne banyabo naye embeera bwetyo bweri yenze samawo okubanga nkuweerezaawo ku mbeera nga bweriwo mu budde buno bassebo ne bannyabo sobbo ekitabo kitambula baganda bange embeera mu maaso awo ndaba tegenda kubeera nyangu kuba ndaba abasajja batandise okubanga bayitamu mulimu abalina zi rediyo koolo bali mu sando so bwe kitabo kiri waliwo abalina zi pisto bali mu sando beetadde obuntu matu kwagamba tetumanye exactly what is going on but gwe omulungi ali mu konda embeera bwetyo bweri embeera bwetyo bweri mubiru sina data sekati nkonya sina data ngenda zikira sina ko data mubiru kitaba kulembeze bonna bajja obuze ato buze sina data Oza kumpa data mubiru ya byogera ko sina data kugenda kagenda kugwa ko wona uno
oyo sigaza kujasi ojibbe mbadeko ne kyene kibbe kubadeko kumekisigadeko nnyo. Alright, abatereevu abakyali mu kuba nga mutulaba ku Sama Uganda Media n'emikutu gyonna baganda bange embeera so nga bwe bagambye abampi beebo ne mabega waliyo omuwanvu yoyo mabega waliyo omuwanvu kye bayita abawanvu n'abampi embeera bwetyo bweri waliwo abali mu leeya waliwo abali mu ngoye za KCC yane tujogeddwa tujogeddwa gwe mulimu abali mu ngoye za naye Uganda the pearl of Africa. Oh my God. Nebe kiri munda bannange mulebu baluni bananga ekifo kyayoyoteddwa naye abasajja bali mugezako okulaba nti batika buli mbeera okulaba nti ekifo tekigulwa. Katusabe tulabe bagita Sama Uganda Media oli nange kenyini Sama Uganda jukira nti kamera eno gyolaba yebeera mu maaso ga president buli wabanga agenda kutambula yeri official eya Sama Uganda okuba nti emubeera mu maaso okulaga embeera bweri so ebeerawo oba waali oba taliiwo so era ekyaliwo okubanga emulinze okulaba embeera wegenda okutambula kubanga ekitebe kigenda kuggulwa. Nkwasa ku kamera yange bambulire wali naye nga nina omusiru omu ku live abeera Sama omusiru munnange guli mukadde wange so abutereevu abali ku Mapu Media embeera bwetyo bweri mu kubanga ate efaananyeeko tukyali still ku kitebe ekyawano ku Kavule abaganda bange basibo ne banyabo bwekitibwe kirimu okuba nga kitambula. Okay, bwetyo embeera bweri mu kubanga etambulira ddala bakadde bange basibo ne banyabo omukutu bagwita Sama Uganda Media era nga omuweereza ye Sama Uganda abali ku Mapu Media namwe mbalamuseza nnyo nembebaza ate gye mutuusako engalo mwebale nnyo okugoberera emikutu gino kubanga gy'emikutu egy'ensonga. Secretary General yoyo golengera atuuseewoko setumanyi ndowooza abalambeera naye nga bweri oyo ye Secretary General w'ekibiina David Lewis Bongoya oyo ye Secretary General w'ekibiina ekya NUP so Secretary General w'ekibiina yoyo ayiseewoko okubagamba embeera ndowooza ayagala tegezaako mbeera nga bweri. Tomulaga namba kudaka moja ndoza kati tugenda kudaka moja okay buterevo abasebo ne banyabo embeera bwetyo bweri mu kubanga etambula. Okay, Secretary General agambe bannange tutukeke kamoja ate ndoza tulabe embeera nga bwegenda okubanga Secretary General yagede kamoja okay abali ku Mapu Media TV tugenda kusooka katono ne tukoma mu dakika ntono nnyo tugenda kukoma we dakika ntono nnyo Jemima in studio kindly please switch off the alright abuterevu tugenda kusooka tuwengulemu katono kubanga abasajja gamazima basusse wali ku Sama Uganda abasajja basusse okubanga bayiika abasajja bali mu ngoye zitategeerekeka ndabyeko ne b'ofisa nga babambaza sekaati ne maaso mbalabyeko naye ndowooza bukodyo na bw'abasirikale kuba ndaye bayina birevu ate nga bambadde sikaati so tomanya naye nga bwetyo embeera bwekyali mu kubanga etambula. Omukutu bagwita Sama Uganda Jebbe Muwonge n'emikutu emirala muganda nge Kapalaga nkwagala nnyo Patricia Sewungu naye nkwagala nnyo na mwenna bannankyukakyuka abasalawo okubanga temugenda va ku mulamwa nga mugenda kwogera ekigambo nga bwe kirina kuba nga temugenda kulaba poliisi eno mugambe ate twalabye abaawoota so mbebaza nnyo okubanga temunnakyusa lulimi abaganda bange so bwekyo bwe kiri mu kutambula bali mu kuyiwaga amazima kati ate obunkenke bweyongeredde ddala kuba kati
twade tumanyi bagenda kusala kona kati bali mu kweyongera bweyongeze bali mu kuyiwa bweye they just rearing bali mu kuyiwa bweye so bwekito bwekiri bakadde bange basebo ne banyabo mukirize ate nsooke ntuukeko wali Secretary General wali ndabe Abaterefu abakyekomedde ku mukutu ogwa Sama Uganda n'omukutu kona kwasinzira okuba ng'ondabira tukyali wano ku kitebe ekibadde ki abasajja lozo balaba nga bwe nkugambe basala amakubo bakirira bambuka bafuutuka mu buli kasonda so obugombe bw'owulira buli kaseera buli ddakiika wabeerawo so tulabyeko emmotoka ezikuba tiyagas mu bbanga empya I think ndoza zigenda gezesebwa leero tuzirabyeko emotoka za tiyagas ezimukanyuga mu buli ango tuzirabyeko nga ziyitawo ago omulungi andaba so bwekityo kiri nga bwe nkugambe nti gwe oba oli mukulembeze bw'oba ojja kiri beta naye abasajja bali mu ngoyi ezitategeerekeka honestly abali mu ngoyi ezitategeerekeka okubanga ate betegese betegese okubanga beŋŋanga buli muntu agenda okubanga ate atuukawo so botembeera bwekyali gwe omulungi andaba obunkenke bwe butyo bukyali mu kubanga ate bugenda maaso katulabe ate olunaku olwaliro bigenda kuba abeggwerawa abasebo ne banyabo abali mu kubanga munneetegereza era nga mundaba so bwekyo bwekiri mu kubanga kyetambula I think ndowooza olunaku olwaliro twalisuubidde abakulembeze okubanga bajjudde wano twalisuubidde abakulembeze kubanga kino ekintu kya kibiina naye ebyo ndowooza eyo si department yange sigenda kugyogerera nnyo department yange ate ya mawulire naye nga still bakyayiika nga bwolaba okuva ssaawa 12 zenatuuse wano mbadde ngezaako okulaga embeera nga bwetambula nga bayiwa buyiyi up to now bakyali mu kubanga bayiwa ebizimbe byonna byasaliddwako ebiriraanye ekitundu kino byonna byasaliddwako ndowooza olaba amagye still gakyali mu kuba okay buterefu nga bwe nkugambye nti buli kyakwerinda awo ekiri abasajja mubalaba babagalidde gundi eri ejjudde gwe omulungi andaba so bwetyo embeera bwekyali mu kubanga etambula nga bwe nakugambye nti abawanvu n'abampi bayunguddwa okubeera nga tewali embeera ekkirizibwa kubanga ekitebe kyoggulwa ntumide ekitebe munda muganda wange andaba ku Sama Uganda ekitebe nga kinyirira ekitebe nga kyaka gamazima etasiima ebula agiwa n'abasajja bakoze ekitebe so traffic yonna eweddeyo nkakasa traffic yonna olunaku olwaliro egenda kubeera wano agwo mulungi andaba ku Sama Uganda media traffic eweddeyo gwe guno omukuti ogwa Sama ogumu kwegyo gy'ensonga ng'ojja commission media ogw'ensonga okubanga gukuweereza Mission TV Uganda bagimanyisebo okubanga gukuweereza ensonga nga bwe zitambula abasebo ne bannyabo badde mu ssebo Mission Media so traffic eweddeyo akyoganda ekitebe kibadde kirina okugulwawo ssaawa 4 nga batwetoloola bano buterevu embeera bwetyo bwekyalimu kubanga egenda mu maaso n'okutambula so mbasaba gwe buli atuuka sharinga busharinze video Sama Uganda yenze okuba ate nga nkuweereza embeera nga bwe zitambula nakugambye obugombe wano kati buli katikitiki obugombe bukaaba buli katikitiki tulabyeko nabbanja ng'ayitawo bwalingiza nebanaaya nebasajjamwe tufe mwagala tugoyingebwa so embeera bwetyo bwekyalimu kubanga ate etambulira ddala omukutu
baguyita Sama Uganda Media n'emikutu egy'enjawulo kwetusinziira nate okuba ate nga tubaweereza ensonga nga bwe ziri mu kuba nga zitambula. So abo kityo bwe kiri bassebo ne bannyabo baganda bange bakadde bange katulabe ate embeera bwegenda okuba nga etunula oba efaanana mu maaso awo. Bannange oba teyali wampe ku data kwa data wange agenza kuggwako. Alozias Mukasaye bamukwatidde ne bamugamba va wano va wano deeri. So tewali mukulembeze ayinza kubanga asala abasajja abanyiivu oba twabakoze oba twabakoze ki. So abwetyo embeera bweri mu kubanga etambula. Bampita Sama Uganda okubeera nga mbaweereza era guno mukutu goliko gobayita Sama Uganda. Nze kwensinziira nenkulukuta ku mikutu gyolaba ejajebimo nga bwe mbagambye emmotoka za Museveni zibadde zeetala tezinnasiriikiriza eza sfc nga bw'oziraba zeezo tezinnasiriikiriza zisala buli katikitiki zisala. So bwekyo bwe kiri gwe muganda wange ali mu kubanga ondaba. Abasajja bonna beesabise nga bwe nkugambye bomu bali muleeya abalala bali mu ngoyi za kesisi nyina abasajja bendabyekawo mu sikaati ne bannaye. So bwekito bwe kiri baganda bange. Bwekito bwe kiri kindly nsaba bw'oba otuuse ekintu kyoyinza okunkolera kiri kimu kunshiyalingira kunterako ka bato akakashare abantu basobola okubanga balaba ate embeera egenda mu maaso ku kitebe. N'ekirala omuntu yenna nga osobola kunterako data direct ngenda kusaba okinkolereko kuba anytime ngenda banzikira nate nga njagala okubeerako kindly bw'oba osobola okunterako data direct just do it kuba tusuubira omukulembeze w'eggwanga okubanga atuuka anytime. Enamba yange eri 0704915969 Airtel ate MTN eri 0762 0762 95 0762 95 bw'oba osobola okunterako data direct kijja kubeera kyakabe nnyo nsobola obaweereza ensonga nga bwe zitambula ate nga sisiriikiridde kubanga gwe mulimu gwe nnyina okubaweereza. Data nga agenze kugwa kuyo ndi ku hotspot ono kakulagira nsigaza kuzigenze nako gwako. So bwekityo bwekyali ekitebe kyekyo kikomera ddala eri abasajja badde bakoze ekitebe baganda bange. Abasajja babadde bakoze ekitebe mama mwana wa tata. So embeera bwetyo bwekyali mu kubanga etambula. Okay, omukulu David Lewis Rubongoya oyo kanso wange mulabyeko naye era omumanyi yeberera muso omusajja oyo kanso David Lewis Rubongoya gwe omulungi ali ku Sama Uganda Media oyo yemu ku basajja ab'ensonga betwogerako ab'ensonga oyo David Lewis Rubongoya ayimirirawo mu buli embeera. Tumanyi fenga abantu tuyinza musasula ki okujjako okubeera nga tumusabira Mukama Katonda amutukuumire kubanga tumwagala nnyo abeerawo mu buli embeera. So nze seebaka nga sisabidde ku David Lewis Rubongoya oyo musajja bannange wakabi ate ennaku zino yayiga Oluganda mugenda mmuwulira nze mbabuulidde biri bye mwamumanyiramu biri bye mwali mumanyiddemu nga ebyo simanya musajja gwe ennaku zino ayogera Oluganda luteekamu n'ebisoko maama nnyabo. So bwetyo embeera bwekyali mu kubanga ate etambula. Omukutu baguyita Sama Uganda Media. Obulago bwange bufumu kasenyiga kanuma naye nze napatana kubaweereza mbeera nga bwe betambula era ndooza mwandabire ddala zagenza okukona 12 nabadde ntuuse mu nfu okubanga mbawa information. So bwekityo bwe kiri baganda bange bassebo ne bannyabo abasajja nga bayiika buyiisi bali muleeye mabegaawo balina zirediyo koolo bataddemu zipisto zirabika. So bwekityo bwekikyali mu kuba nga kitambula bassebo ne bannyabo abalungi abali mu kubanga munegesa amaaso nga mutunuulira ensonga nga bwe zitambula. Njukira nti ekibiina kino kiri registered mu mateeka. Ekibiina kya byabufuzi ate ekiri mu mateeka tetumanyi nsonga lwaki kigaddwa oba kiganya okuggulwawo. Uganda nnene
buli muntu I think aina right ku Uganda because this is our motherland and ensi yaffe. So semanyi muntu munno ajjawa obuyinza n'olukusooka okugamba nti tokkirizibwa. How can you start telling me mbo tokkirizibwa? Honestly, enough is enough. So abwekyo bwe kiri nga bwe nkugambye nti bakyagenda mu maaso n'okubanga bayungula abawanvu n'abampi. Bakyali mu kubanga bayungula abawanvu n'abampi okubanga ate ekitebe tekikkirizibwa kuba nga kigulwawo. So katusabe tulabe ejjukira ekitebe oba ekibiina kibadde n'enteekateeka ekitebe nga kigenda kugulwawo ssaawa 4 zennyini ez'olunaku olwaleero. Tusigazayo eddakiika emu yokka gwe andaba asikonere ddala ssaawa 4 ezabadde ziteekateekeddwa okuggulawo ekifo. Gwe omulungi andaba weebuuza ekitebe bwe kiba tekiguddwawo ati ekigenda okuba nga kiddako. Ojja sigala ku mukutu ogwa Sama Uganda Media gugenda kutuusako ensonga zonna. Abakulu baba balina ensonga gye bagenda okutegeeza ate eggwanga era tujja kujja live tubenga tugibawa tubabuulire abakulu ate basazeewo ki mu kibiina. Abakulu bwe mbanjogera ku His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu President wa Uganda yalondebwa, mbanjogera ku Ekitiibwa David Lawrence Rubongoya Joel Ssenyonyi n'abalala ab'enjawulo. Baganda bange yenze Sama Uganda Media okubanga nkuweereza ensonga bwe zitambula basebo ne bannyabo. So amazima data agenze binzi jamu tawanga wedeka atende yala Embeera bwetyo bweri mukwano gwange muganda wange wano ku kitebe kya Nation Platform Makerere Kavule amajinga ne poliisi nga woobirabye biremeddeko basimbi Nakakongo embu tebaagala Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi yagulewo kibiina. Tumanyiddwa abasajja bano tujoogeddwa bannange baganda bange mikwano gyange tukkirize tujoogeddwa. Abajja okunoonya ebyabwe batujoozi ne bakamala. Tutandika omuti tuwa amateeka wantu waffe wetwegulidde wetwezimbidde wetwekoledde ne mutugamba tetujja kubeerawo. Embu mmwe simanyanga mmwe mulina omukulembeze simanyanga oweyabba entebe bw'agenda kuyitawo agenda kawempe gy'agenda gye tulaga tugenda kuba mu kifo kimu. Obutiitiizo obuli ku bano ate sibulabangako naye mujja kuba bulungi. Mujja kukakkana, mujja tuleka, mujja twesonyiwa. Ono Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, Pulezidenti w'abantu omulonde, Pulezidenti wange, Pulezidenti wo, Pulezidenti eyalondebwa mu mateeka. Ajja batuulamu nga ntunuka ebyo byonna bye muliko, ebyo byonna bye mwagala, ebyo byonna bye mutandise tebitukwatako. Naye nga Uganda yaffe ffenna mulowooza nti Museveni yalina sseesembayo ku ggwanga lyattu lino Uganda. Uganda ya bannayuganda era bannayuganda balina omukisa okweyagalira mu nsi yaabwe. Muleke nnyo tufugira mu kizikiza, muleke nnyo tufugira nga abatasobola, muleke nnyo tufuga nga abatasobola kwerwanako. Tusobola, buli kimu tukisobola, naye obuntu bulamu oluusi kyekisinga. Tetwagala nnyo bamalako mirembe ate nammwe tetwagala nnyo mutumaleko mirembe. Twagala tuwaŋŋana ebitiibwa, Uganda ebeere ya kitiibwa ate nammwe mubeere n'ekitiibwa. Naye oluusi mujja tufuusinga tukole ensobi kubanga oluusi mukisussa, oluusi muyitayo bwandikomye, oluusi naffe tubakoowa. Naye nga Katonda w'agamba nti lunaku lumu lujja kukya abo abeeyita abanene, abeeyita abawamaanyi, abeeyita abawanguzi batandika okunoonya bannaabwe nga tebabalaba, batandika okunoonya obunene bwabwe nga tebakyabulabako, batandika okuwanjagala abantu nga tewali abakoowoola, batandika okutuyita nga tewali abakoowoola. Anti Uganda ya bannayuganda, Uganda si ya Museveni, Uganda yaffe ffenna bannansi era ffenna tulina oginyumirwa, tulina ogyeyagaliramu,
ate tulina okulwanirira eggwanga lyaffe mu mbeera yonna gye tuba tulyagadde oddirwanirira. Temutumalaako nnyo mirembe kuba tubadde bantu baddembe, tubadde bakakamu, tubaaniriza. Enteekateeka z'okwaniriza pulezidenti w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert